Kale gwe nali ku mukuto gwa Daily Still Hope tukwagala nnyo ayo najjo senzira okubanga otulabira kama tukwebaza wa weekend ennungi bwa mutukuvu tulungamye mu Kristo Yesu mwana Katonda wamusabidde amen abuza kubanga yambala musizaako mwana nawe kumera ku Daily Still Hope wamala okutugoberera mu Kristo Yesu. Kale onako walenja tutunulire ku mutwe ogugamba some people are not real humans. Nti abantu abamu si bantu bannamagye. And how to identify them. Era oyinza obategeera otya? Si bannamagye. Abantu abamu si baddala. Si baddala. Era omuntu oyo omutegeera otya. Atuli mu nsi nga tuli mixed. Ensi yabuliwo naye tulina n'abatali babuliwo abaliko abatambulirako. Nzijukira era mu lubereberye eyo Mukama yakyaliraani yakyalira Abraham yajja mu buliwo mu nsi yabuliwo buno yabuliwo. So it is a physical world. Ku nsi kuno kuliko obwakabaka obufugirako bwa mirundi ebiri. Tulinako Sitaani tulinako n'obwakabaka obwa Katonda. Zimalayika zitambula kuno ku nsi. Yes. Ez'ekizikiza ate ne malayika ez'ekitangaala. Akati ng'okusinziira gye nnali pulira abantu bonna boolaba mu kkubo ako abasinga abamu si batuufu si baddala. Si baddala ku 10 at least percentage nga 3 si baddala. Si baddala pulira naye ng'omusisinkana n'okwogera n'ayogera ayogera naffe ng'akola ebintu ebifaanagana nga ggwe omuntu owaddala by'okola nga toyinza kumwawula naye nga tosobola kukola ki kumutegeera bulungi. Abantu abo baabulabe nnyo baabulabe kizibu omubategeera kizibu nnyo kizibu obbawona tebawoneka. Weetaaga okuba ng'oli mu nsi ey'omwozi nakolako nabo obategeera wemusanga nsobola omutegeera osobola omutegeera bulungi nnyo ogamba naye gundi manye ebikolwa byabwe era nali nsisinkanyeko omu ebukyanvaayo sinkanako ade ntegeera nti ono agifuluma emmotoka agifulumafulumi tasabeerawo tasobola beerawo. So kati nze mmanye mbala zaabwe so ze tugabaneko naawe naye azitegeereko oyinza obeera eyo nga walinnya dda ntata kituufu nga tomanyi ng'oli naye. So olaba obubonero buno ku muntu bwandiraga omuntu oyo si waddala. Pulira kabonero akasooka omuntu oyo tebaagala kunaaba ne bannaabwe. Tebaagala kunaaba na bannaabwe. Ebyo nga bye twakola edda mu buto munaaba mwenna munaaba 10 teri aswala wala n'abalenzi etwanabanga oluusi n'abala n'abalenzi mwanabanga baba n'abalenzi fedda ebidda abaana b'ennaku zino baseegu buseegu bayonooneka fedda eyo nga tobimanyi nga temubitegeera. Edda nga twali bafala nga nezine tuzitayaleka kati omwana w'omwaka ogumu ategeera sente n'okusinga omukulu era omuwa ekyebitala n'akisuula nanga takyagala tayagala ayagala kapapula omuwazi eri ezigula kyayagala. Baana bagezi bamanya amasimu bamanyi ki. So fedda bambi twakulira nnyo mu analogo ate netuyamba ebayambirayo mu bu analogo bwayo kituufu ekyo yatuwonya bingi kata b'ennaku zino balowooza nti bagezi naye gye bakoma okweyita abagezi bakoma okusinkana ebizibu ebyenjawulo. So abantu abo bwe batali baddala tebaagala nnyo kunaaba ne bannaabwe. Lwaki tebaagala kunaaba ne bannaabwe? Anti kakati wezo nali nga nkyakolera omulabi enaaba yaabwe oba enaaba yaffe yali ndala. Pulira abantu abatali baddala wagenda okunaaba omubiri guno gukyuka transformation ne gufuukamu ogwa mamezi somehow waggulu asigala ng'omuntu wa bulijjo naye wansi omubiri ogwo gukyuka era amazzi gamukonako omubiri ogwo gutandika okuba nga gwagala okukyuka kati tayagala aba abyewala ebyo agemu naaba ojja muyiira gukyukirewo
butuke sokowulira omusinde n'emiranga so bewala nnyo ebintu ng'ebyo aye bo tebamala ganaabisa budomola baagala nnyo amazzi nga mangi ng'asoogwamu yenna juga bagenda cuuba nga bugenga ekyennyanja bo baagala nnyo byakuwuga tebeekuuta seekuuta ki so baagala nnyo okunaaba bokka na bokka so ekyo kitero kiramu bakazi tebaswala bo banaaba kibinja aye sibyagala kuva buto nena nange nali sibyagala nali nawanga nnyo respect era bye byasenga n'okuŋŋaana ogenda mu boarding ebyo byakugaana nali sibyagalira ddala bya boarding bya kirindi munaabanga bukoko muyolero kulira alinamu olusi omanyi nakulira mu bantu nga omanyi emirembe gwaffe empisa zaaliwo baka ogw'omulembe gwe alina kuno bayita bwereere kati tekimugaana ne bana ba 10 balina buzibu era ayita bwereere mwesimimu abakulirako ogwo omulembe anaye omulembe gwali mulungi oyita ku mutoka tomubuuziza n'akugalamiza mu kkubo ne bakuwayo kibooko nadda ne waka n'akugulopaya ne bakwongera pulira asa zino geza olabe oba gw'omuzaala akubuuza gwa muzaala manyi wasula manyi walya munda kakadduuka kuba wali embooko emu azadde abaana bina bizinesi bagenda bavuma gwe mukubu ajja kukuyingiza okiwulire kale ensonga y'okubiri n'okulya tebagala kulya na bannaabwe agala kulya bokka infact tebatera kulya ne bamugenze outing eyo mugenze musisinkanye agolya etali agamaze ndi 5 zendi bulungi tumia tebagala nnyo kulya n'abantu nti ate ufuna ku katunda naze ayano gana kusoosewo wano n'India era ng'obwezi otuuka nga bankozeeko dda ndi bulungi tofaayo kale babinsibire at least ngende nabyo ate obuza bajja birya ayagala bisuula ekibatiisa bwe kubanga ebifo ebimu bikkiriza mu Katonda oba abantu nga Ssekinnoomu tajja kugenda bamusavinga emmere ng'erimu omusayi gw'omusajja oyo gumuyisa bubi kati be benna babyewala pulira nsonga eyokusatu oba kabonero akookusatu baagala nnyo okumanya ebikufaako n'ate bo tebaagala omanye bibafaako omuntu wama kwe kusanga omuntu n'akubuuza yakubuuza akana n'akataano n'akusima naye bw'obanga omubuuza gamba bireke ng'akubuzaabuza tebaagala bategeera era waba boyfriend oba tomutegeera ayogezaawo ssente obanga oyagala okubaako kyomanya makuba 3 ndikakati ojagenda ekyo shopping engoye biringo bivaako oba wawunze dda osobola n'okubijjukira ebyo tosobola gwe sente ogumaye manyige sente mayitirivu okukuba sente noyogera oludikya kati tebaagala nnyo bafaako bakweka nnyo privacy zaabwe naye ate bo basima bw'oba kubeera bubi nnyo ziba monitoring speeds oludda ziba zikuketta nti gyakoma okusima information gyokoma omufeedinga gye bagenda okukozesa kubanga bakuba nti sebo pulani eri etya oteekateeka ki naye kakati namwaka njagala kufumbirwa oye yafumbirwa nafunyeyo omusajja wange wasisinkanawe ndi musanyufu nnyo kumbe muli akukongoza bigere makasikana birudemeka nabeerawa musinkanirako wa ogera nga omusajja takyala nakwata ssimu yo ng'ogomaka gukuyitako gwe wadde opulaniza okufumbirwa Katonda wange so temweyabya nnyo omanyi eryabeyabya nayogera n'ebitasaana anti nebibatamubuuzizza n'alojjola bamutwala wali bamugulira enkoko nasooka ayogera n'ebitaliyo so temukyamuka nnyo ekirala baagala nnyo bakweka nnyo addresses zaabwe nti tosobola kumanya wabeera watuufu
akubuzaabuza ayinza n'okuwa enfu agambera jjinja bugembe wayiganga omugani tutugendeyo atofaayo omanyi wojjidde bali na appointment kyeŋŋendako bwenaavaayo nja kutujja kugenda nkulindeera ate osiya olala agamba jangu nsisinkane ajaga ndi mu kibuga Kampala tereko transport 10 gena taxi yagumu kitundu balabalamu 8 ekitundu gugwo ate omukudu agala kwongera 3 soala omukujjukira ebyokugenda Uganda ebyowakati biveeko era bawala abangi paka nakati ne batukanoza nga tebamanyi baabwe wa basajja baabwe tebamanyiiyo. It's very bad. Kiba kibi nnyo ekyo. Nnyo. Saayo n'omuntu ava mu bulamu bw'ensonga yatandikira banaaba bana 8 bemuli. Kibi nnyo. So kakati abo bakweka kuba tebalina watuufu. They are not human beings. Kituufu. Yagambewa. Atewa. So ate omulemerako nnyo batera ozimba ennyumba eziri magiki. Ezitaliyo za bufuusa akutwala n'osanga ne bazadde be ne baganda be naye nga be bamu sisitimu y'emu waabwe bali bulungi bali namuko maama waabwe nga njagala atuuse mukazi ayagala abantu ng'oli ku kiku ng'owedde kiri kyadde kipange. So mubeere bagenza naddala baganda baffe abawala basisiteeri oba akalala oba opulaninga omusisinkano oluyinza olwala osobola okulwala olina nga toli bulungi oba nga mumaze osisinkana ku bibiri akwekera effect takuviirako awo olwala buli wasinkana gundi mpira nga tuva mu outing ndwalamuko simanya balwaki tuba tukooye oba mangi tutagenda ku biiki manyi semanyira byakuwuga oba obukooba okuwuga agowungidde awo kumba oli awo aba akuyingidde mu nsi ey'omwoyo yakulwaziza dda mu nsi ey'omwoyo kati oli kulaba lika passions okungula olwo oli kulaba bibala naye nga mu nsi ey'omwoyo oli mulwadde ali ku ICU intensive care unit gy'oli so balwaza amaanyi gali agababeerako oba oli munafu tegasobola kuleka kyekimu ogabanako gakuba kituufu ekyo naye oluusi okulwala nga tonnamusinkana olusaba abakatonda akuziiza oleme genda okayakumasa naye mulina deeti saa 8 era kugenda olaba ku 6 awo mubiri omusujja anogerako mu kitanda njaka kasooke nempumulemuko bweyongera kusaawa emu n'otereerera ekiro waliwo gasinkana 9 ate banaye nawudde nga siri bulungi nga ndi bubi oba bonna bubonero naye mwe lwakuba laavu yabasiba amaaso bagamba love is blind ekyo kituufu mu Luganda kyeki nti laavu eziba amaaso laavu muzibe naye naye kankumalireyo ku kakitundu marriage will open your eyes obufumbo bukugula amaaso ndeka naawe wegazibe essaawa zino wefuule muzibe oli mu laavu akasaala kagenda kutuuka galabe by force gajja kuguka teri agenda gakaka marriage will open your eyes seriously ebyo byemweyogeza mu life is blind ojja kulaba ajja kiwulira kalanda ekirala they like taking advantage over you mu Luganda kyeki nti nkanyonyola entya baagala nnyo okukozesa bannaabwe omuntu taking advantage over you aba akukozesa bukozesa ye ayiseewo ebibye ayisawo akalango ebiruubirirwa kati newajja n'ekintu kyonna nga akulaga nga kiyinza okukolera at the end of it kigasa ye oba mukozesebwa oba okozeseddwa yaba n'ebiruubiro ebi naye biba bikweke kati gwoba tobiraba kituufu kati gwolaba kino kyakungulu kuba okola ekyo gwe kyolanga ekigenda okuyisaawo oba otuukiriza bibye so baagala nnyo okutekinga advantage ayinza okuba nga na mukwano gwo mukwano gwe nolaba gundi oyo nga
tula akuletedde omulimu osente olwogero langa okola yayitewo yeta takumirirwa wadde oba oyita mu buzibu kyoba ki aye peyini yo tagifaako nnyo yafa wali at the finishing point awo kasita omaliriza success aba amaze okuba nga akola ki ng'agyewuutira aba amaze okuba nga ate agitwala ekintu ekirala baagala nnyo okudeetinga dating kyaki bamanyi kya Luganda kokwana baagala nnyo ogwa mukwano nnyo abagala bakali baddala bagala nnyo ebyalaavu muhabbati nnyo nabo bawulira laavu ate ozaba baagala laavu omwo balinamu bingi bye baagala mulaavu omwo kati osanga sisita anti mwagala babbeezi babisumuluzo bamatayi babikozi era bajja kujja batyo nga bikozi ogwe mukwano pulira akutambuze Kampala yonna ogimaleko obusozi bwonna obuli e Kampala Mengo Bunakasero Bukoto yonna tambule pulira buli woteeri ojja gisulamu tebeekwatakwata mu ssente bazibawa mu bungi nnyo kola missions pulira bw'oyagala tasobola kutwala mu woteeri ya 3,500 10 ekitono nnyo 20 awo nsula eyo pulira motokayi mutambulira osaana omala wiiki wakatoliiwo odda nagaba naye nze simanyi nakumanya oli omwana ajja kunzisa laavu pulira twatambudde nantwala mu kifo ekifo nantwala mu kiri kulambula kasembayo obola kulya kuziza ezisembayo olumalawo okyusa adresi noba tokyusizza ogenda bonabona wansi w'enjuba teri kuddamu funa sani ebyo ebifo genda kuddamu nobigendamu naawe abantu akolamuza akasema nti weyagaleko sizoni gyoddamu si nnyangu taliye mama nyabo baagala nnyo deeti alinawe oba oyagala nnyo zideeti oba obafunye ate bagumba nnyo ku bifo ebyo ebyokusanyukirwamu ebyo byebasanyukiramu mu Luganda kye bayita bashuga daddy ne sugar mami babeera nnyo awo ku zi restaurants ku zi hotels ne bagumiika ku zi cafe pulira ku zi beaches ebifo ebyo ebyetanira nnyo abantu kwe babeera baagala obbakwana ati gosova nogala nobeera nsibyokano ku restaurant lunaku lulamba oyagala era abama ebifo ebimu waliwo ebifo ebimu nga abagendayo bwe balina bigendera birala abalina missioni zaabwe ekituufu baagala nnyo obudeeti okukwana oba okuba nnyo muhabati naye ogwabwe gwabikukujju gwa kiseera buseera ate kati kyayagala kasita kiggwawo nga kiwedde atadda naawe todamu munabako ate nigiya kulagira yonna ogenda n'obuuza bagamba tetumumanyi nga longa adresi simbuuza kisitu nti owaawo tabangawo okuwa nti ono kisitu wano tumazeyo emyaka 3 wali kisitu tabangawo bina bisanze ejje bweyogerere nti wala yakulagiridde tewategedde bulungi yakukubye empewo nti obusani nti kisitu maama nnyabo okunzijjukiza omwana wange yafa nti tobanga guwa mutwala omwana yafa emyaka 2 emabega kisitu yafa emyaka 2 emabega naye nze tamusanze netugenda outing kisitu era netwagenze wala pulira ne mukitanda netutuuka ekiro twakimaze ffenna nandagirira ewaabwe weewadde era n'omwana muleese mu lubuto muno omuzukulu wo nti natansosasema wangi nti banange oze kunkudaalira kiki omwana wange yakola ki yewulira dda bantu bagudde mumbi mu ngeri wetu ekirala baba beebasa amaaso gayo gabeera tegazibiridde baawe bati oyinza olowooza atunula era osobola andaba kumbe yoyali mutulo omusajja aliko ndala siva wadde tebazibiriza
Etsebo. Tebazibiriza. Bana. Ayola yako omuntu watu. Balileya. So abantu atali baddala. Bwe beebase amaaso gaabwe tegakola ki? Tebagazibiriza. Tegaggalawo. Kale baagala nnyo rituals without you are noticing. Okweraguza nga baagala nnyo ebyokweraguza naye nga bakukweka. Bakukweka tebaagala otegeere. Naye nga baagala nnyo ebyokweraguza. Yogena nti mukwano gwe yagenda oyinza n'omuwakanira. Oyinza n'ogenda nga taliyo n'ogwa ku bintu. Kale bikwewunyisa nnyo. Naye wanaakulaga ebitabyagala. Babulikala batabyagala nebyogerako abatabyagala byogerako. Naye eri babyagala nnyo. Ebintu ebyokukola ebyakalenzi kalogo kalenzi kalogo kawala babyagala nnyo. Kale ekirala kale tebenenya bokwenenya bakuvaako tebalina sole mu bulamu bwabwe n'omuntu nenga tugerako sole tebalina kigambo nsonyiwa bwana n'omutima nga mugumu newaba yasobezza talina yadde nakabonero kalaga wesuulira omulemerako nnyo okwawukana kuba kulabise kifo ky'okwegamba nsonyiwa mwawukana kugamba tubikomyewa ensolo yaabwe akusonyiye akusonyiye tebeetonda abantu abo abatali baddala ate kati sitaani teyeetonda yaziga yali yeetonda baali badde bamusonyiwa ku lubereberi naye ye talina kigambo sole teyeetonda. Ekirala tebatera nnyo okwebaka kiro. Tebatera nnyo okwebaka kiro ate baba beebase beebakira ddala ne bakomayo. Omuntu neebaka almost ennaku 2 kubayozala n'omujja ku kitaala n'okiteeka wali n'okyusa n'okitwala nga naye gundi ono oyinza n'omukubba empi nga teri olabeko omuntu ati sitera kumulaba gye bali waliyo n'abaddala abantu baddala naye nga bali possessed ng'erina bakasi ya bulijjo eyo nga naye gundi ogambye ojja ne waali n'owoganira mu kukutuwa n'oleeta kibooko waba akuyambye enyolamuko katono ati n'addawo n'akulaga nti awomereza n'addawo n'afuuta kino sisi nga sikiraba enjawulo gyalina n'omulamu nti abassa naye ne bakaba bebenkana. So we baba beebase bakomayo naye baba tebeebase tebeebakirako ddala ate emisala ajja mulaba ng'asumagira abasoba very sober ate ye bwakabaka bwabwe tebeebaka no time to waste kati awo omulaba nga yeebase nnyo eri baba bamuloadinga aba bamuteekako abali ku sheero gaba gaweddemu abateekamu bamwongera bikompola bamwongera missions anywa ku tusaayi kati awo n'omunyenyo ddamu tajja mu ngeri endala nti abanga avuddemuko obuvi alese kino ekibiri awo kitegedde. Ekirala wabanga mukwano gwo n'omufuula mukwano gwo n'omusika n'omufuula mukwano gwo ogafuna ebizibu byakumukumu ebitaggwawo kibukyansinkana gundi mbeera yakyuka balafunye ebizibu ne gundi n'abantu gye bali balina ebizibu byotalaba nfunye ebizibu ne gundi sibalina kumanya nti ebbanga lyemmaze naye simalina kumanya nze ofuna ebizibu manje bayita multiple bijja kumukumu kino kibawo kiri kiddawo bijjira mu Pro Max mu bulungi HD kankuba mpya ate tofuna permanent solution ebiggwawo tofuna engeri y'ebimalirawo ddala era kinyonyogerako bunyonyogezi n'olekaawo nekidda ate mu bungi tebikuvaako ate bano abagamba nti bukyamukasa omukazi oyo obulamu bwakyuka
oweta omukyala mulimu bakugoberawo emmotoka nefuna accident edduuka lyewatandika eri omusigazamu masa nelikwata omuliro mu lunaku oba mu wiiki owezoyo ku 0 tebakuba luseke bali balupiira ate bino ebiriko mashini 0 bipiira biri mu HD biri computerized kakale omalamu ejjako katuddamu obulamu buddamu mpola ate ngoddayo ngayo wali si bangu nnyo abo so omufuna n'omufula mukwano gwo ebizibu bibanga bifunye head office ndi kakati wano wetusinziira wano headquarter ekitebe kyaffe ekikulu ofuna ebizibu muganda wange bakutuma saabazibu nogoba ebizo biri Uganda kanzireke Saudi ngayo gye biri nogaja kabyansookayo kangende Jordan byebyo nogendako Yerusalemu byebyo kanzire Uganda nebidda nogakyaleka byali binnize byodde nga mu practice nga binesunga kati ngate bikukuba ddabo era kangende Canada gwe bizo gamba ebizibu by'ensi yonna babikwasa gwo birina abantu si balungi nnyo bazibu nnyo nyini ddala era nga okiwulidde ekirala tebagala nnyo okwebaka nga balubu weziri weba nga ali naawe ate ojjako balubu tebagala abagala nzikiza tayagala nzikiza manya ayagala nga taala gasuleko lwaki mbadde manya wakizikiza kimwagaze kitangala ate kakadde omutwala mu kikyali ojja mutegeera karakita ze zivaayo kati alina okwekweka mu kitangaala naye ate baba bokka tebaagala ate ekitangaala balubu tebazaagalira ddala bazijjako era omuntu waatyo wabanga ali ekewaka balubu zonna tezibaako nze ndowooza tewali muntu wasirisi wazibu balubu zonna tezibaako aba kuyamba ateekako zaabweru ye mu nzikiza mwonna abalaba awo awulirira emirembe endako kiringa wonoogenda mu kyaki bakwana agendayo ogenzi babalabe nga oligenza kusinza Katonda oba emirembe gy'owulira okomawo nga owewuse ndi mu nyumba ya taata tulira ti nabo bali mu kiziza olwabeera ali ng'enzikiza kweri awulira emirembe gya kitaawe Lusufu ne baddanga so tebaagala taala ng'oli nabo era aba boyfriend ng'omufunye nemugendeezeze out gye musuleeyo agamba tojjaako ttaala tojjaako nze saagala kizikiza lirekeeko ate naawe nze samanyira ate kati ttaala eryo ate tunaakola tutya taala kweri nze sibimanyidde tulabaga tubireke ate situbireke tuddeyo ate twagala munyiiza yagala agenda kutandika saloni ya $5,000,000 nesibeko akatambaala ate kati tubireke genda osobola n'okukkiriza agambe tubireke abanga agamba tonoga dadi sorry I'm sorry niwetonda nsonyiwa omanyi era yanina obimanyira kuba tuba amaaso bagadde galumalumamu tugali tubireke olina okwekaza awaabwe naye nga toli kyekimu tubyagala era otugezeera nakuwamba nawe you get used wamala okuwamba nawe kane wagamba tujjeko obukkiriza nasooka akuinitiate nga bulungi naye nokiwulira nawe ne magombe ebakuwa kopi ya welokaamu wulira so zize engeri ezimu ku zo zo tuyinza okuba nga tutegeeramu abantu abo baganyobeera bokka isolation baganya isolation eyo tebagala nnyo okwetabika nnyo mu bantu kibakosa abantu boogera nnyo ati basobola bo babikolwa ate tuli ba mudomu ate nga fe abali badde tukuba embeekuulo abantu bakuba embeekuulo bajja mu senta kasi sawa ya politics
saawa emu abatuuse ne boogera ku bumyufu ne ku buddugavu bya 26 result zonna ne bazisomera awo mutanaana kulonda Uganda ne bagimala ne bakwata East Africa yonna ne bakwata Africa bagenda watwawule Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso bave Burkina Faso ne bagenda Irani ne basomayo ebiriyo Israeli America ne baddayo ne basaba emimonde waka nti ekyemisana kiriwa jale numa mukyala kayo mwami nvuddeyo naye banna kati ate bo bazite balina obudde tebuliwo agobeera omulokoseri abakuyiyiza abakutetenkaniza nkoze ntyo ne yeyogeza koze ntyo asigale watyo nyongere mu bwongezi nyumyule luno avengayo 12 ez'okumakya nebe muluma tasetuka goza yanoma bugambo lwakutaka olaba muntu kwenyula bwati agamba sokope ku mazaabu mmeko matomalirawo baddaye kale bewa n'amanya sipiika baani tigwe sipiika wabano bali palamenti nga yakugeya tetena kirala kyekola si bulagwe n'abantu bawano kale obadde bulabi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde mu byonna tubeere egendereza ku lw'abantu abetukolagana nabo mu linnya lya Yesu. Kale njala tutulemuko katono bwe tukomawo njala tutunulire ku bintu bye tutateekeddwa okuba nga ate tugabana n'abantu byotateekeddwa rend kitegeeza kwazika ebintu byetateekeddwa kwazika neiba oba mukwano gwo wali bisina kumuwa nga koogeza n'obyazikawo oti tuli baase Luganda mwa ati guno omulama gwe tubadde kugamba guti abantu abamu nkategedde